ekyamazima ekituufu nti tewagenda kubaawo competition kuba president wa Uganda. Ekyo tebagala abantu kibabuulira babeera waawe biwazoko ebibeera ku social media tebyagala kumanya mazima. Mu Lungereza tubayita ba dimwits wazoks and palokas babeera awo nga tebamanyi bulungi kye balina kuwulira. Naye ng'ekyamazima kati competition eri mu bibiina ate ebibadde birina okuvuganya kati ebitibadde bitunuuliddwa byetunuulidde era buli lwowulira kiba kikuba kinnaakyo. Okay, kati ate eddembe ery'obuntu eryo so eddembe ly'obuntu terigenda kukola opaka ng'okulonda kuwedde era ligenda kutwalira ddala ekisanja ekya Donald Trump kyalina mu America kubanga be baali abatunuulize ennyo abatunuulira mu kye tuyita peremptory human rights standards weziri ezensi yonna era bye bipimo kubapimira buli nsi naye kakati si priority era gwe bw'otyobola eddembe ly'obuntu si nsonga oba abantu 18 ku buli bantu 2 bakuwagira okikole tikikifuula kituufu kasita kibanga kivudde ku mutendera gwe bayita peremptory human rights respect oba norms eziteekeddwa mu nteekateeka gye bayita jus cogens ey'amateeka internationally obeera omenya etteeka n'olwekyo bagenda kati gamenya naye kakati si kyekitunuuliddwa ensi yonna world order kati tekitunuulidde kitutwala ku kiri nti kati ku by'ekkongo biri watugambye abakulu tebakyagala kumanya so kati abaasibibwa edda nga nakati bakyasibiddwa bajja kusigalayo ebbanga lye banaamala nga tebannabeetaaga nnyo kuba tebamuluma mukulembeze w'eggwanga. Abaana nze nali ngenda eddaawo juuzaawo nali ngenda Soroti ninako petrol station we nayimirira ne njogeramu n'abavubuka nga njagala banyumiza embeera y'akalulu bwe kaali naye twali yiganga nali ntuuse yiganga awo nze siri biddamu nga bangamba bo tebajja biddamu nti kiki tibaba yolayolawo bambi baali ba people power tinaye baba yola nga bamuyingiza mu kamotoka ne bamukuba paka lwababuulira ennamba ye nti gwe ennamba yo ki nti kakati balimba intelligence nti bali maje balina n'ennamba bakola ki ono bamusabanga ennamba nga bawoya simu yetabitegeera alaba bakuba nawaye yesimu kazi zibeera 10 ngaloza ejeri mu kakadde kwegamba olabira ddala omuvubuka nti yabonaabona n'abonyabonyezebwa gavumenti eno naye ku nsonga zakola ki zatamanyi bulungi so tuyina ekizibu nti kati tugenda just kufuna bagenda kubeegattako singa tetutereeza twalwana nnyo okulaba nga amateeka gakyusibwa nti tunagenda mu kulonda naye waaliwo ebibiina ebiri mu bwangu nga byo byagala kwogera ku kusinga musajja agende n'olwekyo byebibiina kati ebyenkizo omusajja era tulinda akole ki agende bavuga ati tulina budde obwo mutumalira obudde oyo okolera ani tugoba bugobi bw'okola nti amateeka gabeerewo nga president wa Uganda si yalonda electoral commission kitegeeza electoral commission yekola omulimu gwayo nga teyina gwe yeeraliikirira yetengeredde kati awo bw'osinga ekulangirira kati eringa bw'alonda task force ye era nayo bwe yagironda era bwe beeyise poliisi ebayambeko nga waliwo ebibatawaanya era ne poliisi ebanga task force ye gye yalonda bwagamba nti n'amagye geetaaga otuyambako poliisi eremereddwa n'amagye ge yalonda era eba task force ebeereze so mu nteekateeka yonna ey'ebyokulonda ku omuntu wa bulijjo toyina mwogenda kulabikira naye twali tubyogera ng'ebibiina biri ku bwangu so kakati nembasirikirira ekinaavaayo yes mwasirika kubanga oyinza n'okunyega wali tolina kyoyinza kugamba bakugambye gwe va mwe muluddewo mwabibeeramu byabalema ebyaffe birala tuli baddala kakati abaddala okuva ku 221 bali mukomera abamu kati bagenda kwegattako bugazi kubanga ono ye ateekawo akalulu bw'okeetabamu nga tokayanye oba okoledde ye kuba ye system y'okwerangirira nti yasinze yagimala dda kati gwe buli lw'obeerawo aba afunye basinze era aba abalagayo obulazi nti era nze ku luli nasinga bali ku luno bano ku luli bali oba kitegeera
so singa twatwala ensonga enkulu ey'okutereza etteeka nti bwe tuba tetubitereezezza tutudde wano ku kifugi tegeka obululu bwo tetujja bibeeramu era ne muteekawo omanyi n'okuzira is a process ng'okwesimbawo bwebeera bwe muba muzira muyina era nawe okugenda mu mitendera si kuzira buzizi ne mutuule waka ibe Dr. Semugere yabikolako mu 9 ne bitakolera ggwanga naye tokole ekyo ogamba nti tuzize naye emitendera gye gino one create a state of ungovernability nti tetugenda na kukkiriza ate muntu yenna kubanga yakulembera tetugenda kukkiriza muntu yenna kulondebwa buli muntu ne mugamba nti buli polling station tugitaddeko abantu 5 bakujjawo books. Let me tell you, eno government tayina busobozi busobola kukwata kintu ng'ekyo bagenda okumaliriza nga week phases emwategese omwezi mugukutudde ng'ekyamazima tewaliwo kye banyega paka bwe mutuula ne mugamba nti amateeka gakole ki gaterezebwe ebyo bisobola okukolebwa n'ebirala byetwayinza kwogera nyiza n'okubanga ne byenjogedde kati basobola okumbuuza n'enkola statement enkya naye meeting of minds ey'abakulembeze ab'oludda oluvuganya yebadde yeetaagisa mu mateeka kye tuyita consensus ad idem the meeting of minds nti muteekeddwa okutandika okulowooza mu direction yemu temuteekeddwa okufaanagana yadde okwagalana naye kulowooza endowooza bagatte eyo yokka gye mwetaaga nze seetaaga kubeera mukwano gwa muntu naye twetaaga kubanga kye twagala kifaanaganye okukolera abantu ne tutambula tanzo kitutwala ku kino bye tuze twogera wankakasa nange ne neekakasa mu mutima temukyasobola kuleeta muntu omu abakiikirire amegga omusajja abamu bagamba akalulu oli akategeka buli omu alina endowooza ye nga bwotugambye ideology kakati then nesi yenkomerero ndowooza tulabawo consensus n'obululu buwedde tugeze waliwo bagamba nti 50% amawanga gamugenze ndabako Senegal for example kalulu kayinza okuggwa oli natafuna 50% wadde nga yaba leadinze ni wabafunye 49.9 gati asimateka agamba nti olina okubanga owezze bitundu 5 n'okusobamu so awo musobola okuddamu ne mukwatagana nakyo kirina kubanga kibeerawo nga mazo kikkaanyaako nga kiri kyo wagamba nti kale tugenze mu kalulu mwena plani yawo ne after kalulu ate senga omusajja baba meze nti fenna tupuulinge waakiri tuveeyo kakati abadde mu position tuleeta ogu so wano wakyaliwo omwatwa gonna oba omwaganya gonna okuba nti muyinza n'okuba ne plan eddako oba ne muga nti aba musajja katumpereeze kati tugende ku kya transition nga kye mwaliko kiri kati today kiri late okukolagana ne tuleeta presidential candidate omu ekyo kyo at least ekyo kyayiseewo but after election naye n'amateeka g'eggwanga gatukkiriza okukola coalitions coalition osobola ogikola before during an election oba after an election tusobola okukola parliamentary coalition singa tufuna ababaka ba parliament nga be basinga obungi era tusobola omujjako batuyise mu parliament naye ekyo nakyo tetwakikkaanyaako singa twakikkaanyaako twandibadde tufulumya gye bayita candidates list ng'eryemu ne tugamba nti wano we tusibidde naye olwaleero kakati kisinzira ku kati katugeze opposition yawangula nnyo mu Buganda era erina ekirowoozo nti era egenda kuwangula nnyo mu buki mu Buganda kati naye obuzibu bw'ekirowoozo ekyo nti ate ku buli contest buli constituency yonna ebibiina by'opposition 8 bitaddewo bakandidate 8 ku buli kifo wasobola okuvaayo obuzibu nti tugabanya obululu ate ne mu Buganda n'olaba nga half namba ezzeeyo mu NRM olwakino naye ekyo mukama bw'aba tutasiza ne kitabaawo era still mubeera n'obululu ababaka be muwangudde olw'okuba temwakola zoning nammwe nti buli kibiina kigende gye kisobola okuwangula obululu obungiko ngedda nali ngambye olabomaawo ne muganda naye kakati gwe ng'omusajja kati ava kyoli lwaki tetukonsolidatinga
Acholi sub-region netusimba waba baka netumala wano mwezi mulamba netuteekateeka abantu ba wano ne bajja netufuna ababaka bangi akena akikoze mulango netugamba nti kati region yezze nandala nakikola mu Bugisu naye n'abaleeta namuli ati namuyambako wali so Teso sub-region nayo netulyayo Kyagulanyi naye nakolako wano Mbuga naye akutte Masaka nakolako eyo nemutayiza sinama kumanya nnyo bibiina birala biyinza kuba na presence walala naye twandigambye nti kale naye we don't have a process tuleetera yadde n'okwekubira amasimu okuteesa kwekyo so kitegeeza nti tujja kgenda okumaliriza ng'era ne mu parliament tetulina majority kati kizibu omusajja afunye ababaka nga mumufunye 10 afunye 4 naye n'ogamba ensi nti ate kuba president yababbye kijja kuba kizibu kubanga abalonza ababaka be awo wennyini balonderawo ne presidential candidate ate balonda kulumu akabonero ate kabakamu so n'olwekyo kiba tekikola sensi gwe kugamba nti gwe bakubye kuba president kuba ababaka bote tewasinze n'okusimbawo tewakoze eki tewasimbyewo so n'olwekyo nze ndowooza nti tukyalina omulimu naye kakati omulimu omukulu gwe tulina kati gwe tugenda okukola nze gwendaba nakugamba nti twazeeyo mu 1992 eye Kenya ng'ebibiina babitadde katuli mu bitandikawo kubanga katulina ebipya tulina ebitabana ebisinga n'obungi kati bitanaweza na mwezi so kakati katuteekewo ebibiina by'obufuzi minzaani yaabyo keekana akalulu ekibiina ekinaawonawo kubanga temujja tugamba nti watandika ekibiina tugenda okumala okubala nga toyina na kansala ekyo tujja kuba tukitaddeyo gye kyava tukizizzaayo naye bwe tunaamaliriza kati tuddemu okulaba abawonyeewo tutandika ate butondoozi okupulaningira eggwanga lino tembeeranga biri basabikiramu birala obitegedde byewaŋŋamba bakisabika busabise kwekyo kyennyini ndowooza kanso mu dakiika emu njala kutwala mba amasimu twogereko ne kwigana Queens omanye nkyatussemu bibiina byogamba ebipya kati waliwo ekibiina kya Need Kabuleeta spokesperson amugobye ne Kabuleeta nagobye spokesperson onamuganze ndi ku office kale jangu nange nti office nagiggala kakati nakyo kino kigendere mu bibiina byonna kati anatize nakugamba kakati kyo kyennyini ekibiina oba yeesimbawoko yeesimbawo omanye ebibiina biba n'emiramwa gyabyo omulama gw'ekyo ekibiina nze saagutegeera ye Kabuleeta ng'omuntu nali mwagala nnyo mu sports nange wentyo he was a good analyst bwe yayingira politics yayina a very good command of the English language ngembulaba ayogera ebintu ebitegerekeka muzungu alumanyidde naye nga neebuuza nnyo omanyi nze neebuuza kankuwulire mwami Arafat nti omuntu ayingidde naye ng'osanzeewo ebibiina gwe kiki ekikuleetedde okukola ekikyo n'otabyegattako nze mba nninda kutegeera ekisooka ntandika okugamba omuntu atayogerangako ku kyabufuzi naki bw'ojja omulundi gumu nga kyotandikiddeko kufuuka pulezidenti nze nkwekengera ntunulamu ne nga naye oba akikoze atya so biba ebintu bibiri either nga oli w'amaanyi ennyo oli wa mutawaana nnyo obanga you are a dangerous person to be watched there is a very thin line between stupidity and bravery enjawulo ntono nnyo wakati w'obutoletole n'obugumu webikolwa bifaanagana abantu abagwa mu ebyo biti ebyobakola byennyini bifaanagana kizibu nnyo okwawula obutoletole n'omuntu nga mugumu bugumu kubanga omugumu obugumu baba bakuba amasasi yadduka asumuludde n'ekifuba asonga mbeere naye era n'omusiru era bwati bwakola ki bwadduka so n'olwekyo Katonda alina kukuteekako kasubi gw'okumanya okwawula ku bana ababiri musiru oba just mugumu bikola bye bimu kakati ne mu byobufuzi muno waliwo enjawulo ntono nnyo wakati w'omuntu omulungi ennyo n'omuntu eyeetaaga okwegendereza
njagala kukitabula ntya njagala kukyogera ntya oyina okwawula omuntu ono ayogera bino ateekwa okubanga musunguwavu nnyo ayagala kujjako musajja obanga bino abegera musajja kufuna bamwegattako oli ababale edda President Museveni yagenda sagala kwogera kwoyo kanjogere ku story ya Dr. Semugerere twajja ne tukola gye bayita Gaba discussion group fe twali bato nga tuli Makerere naye nga tukulembeddwa abasajja abajebika koza bani banamateeka abamanyi nga tugamba naye mbutuufu Dr. Semugerere aludde ku kibiina tutandike process eya transition mu Democratic Party ntikale ne tutuula twatsokeranga ku open house waliwo gundi obayikyabeerawo abakulu ba DP banywerangayo omwenge kati nga ffe betuva ku university beba ne meeting awo wetuula oba ku popopo kakati nga ffe naffe tujja jukira nange mu profile nali nkuze kubamba de guild president bichi tutuula ne banondo okubeera secretary ne ngamba okay ne tukola n'omukolo eggabanga gw'amaanyi nefuulibwa Gaba discussion group ne tuteesa ne tugamba tugende kati tugambe Dr. Semugerere atuweeyo amannya 5 bayagala bamuddire mu bigere naye ekiseera kituusa aveeko kuddeko omuntu ali energetic bulungi nti kale ne tugendayo bamubuuza muntu ki nayogerera essaawa emu n'ekitundu nga temuli linnya yatandikiranga eri ku Beni gye waduuka najanga ayogera ebyafaayo ng'omukolo naye bw'atera okukola ne baddamu ne bamugamba nti tubuulire era nayogerera essaawa ngezi nga temuli ki meeting neeyabuka nga eyina kudda naye mu kaseera k'okudda abantu abaatukulembera bennyini baate yali ayisa omu ku b'omu nga buli omu amugamba nti ekirungi nze nandibadde njagala kuwa ggwe naye ekizibu be bali bootambula nabo naye buli omu yakimugamba era akaseera katuukaako okuddayo okufunira ddala ansa nga tewakyali akwata simu yadde akuba twasigala ffe abaali abavubuka abamabike bambidde ate kati tutudde ffe bali nga beekutudde basuubira ffe kwe kufuna Sebaggala ne tutandika tukiwandiise tetukola ki gwe lutalo lwe mwawulira awo so n'olwekyo kisoboka omukulembeze okweterawo abantu be mu Uganda wano President Museveni yali ayagala okutukuba akalulu k'ekikungo okulonda oba ddala Uganda egende mu bibiina by'obufuzi ebingi oba tegenda naye jjukira yali alagiddwa agawanga ga G8 mu Africa Action Plan nti bw'otata bibiina tetukuwa ssente kati najja ate ng'ayagala mbu abantu abayinvolving balonde ffe nga DP n'ebibiina ebyaliwo CP n'ekirala tugamba nti ekyo tebakikubako kalulu tetujja kkeetabamu yateekawo ebibiina ebibye byo ne byetaba mu kalulu k'ekikungo ebibiina ebyamu ekimu kyali kikulemberwa Okyegere ne Lwomushana waliwo lwakuba ebintu ebimu temubimanyi neffe tutunula bwe tuti tugamba kino si kipya kati ne kakati singa tubadde serious ne tugamba nti tugenda ku boycotting akalulu k'obwa presidential elections ateekeddwa okubanga mu kisawo kye ayinamu ba candidate abasobola okugamba nti ffe mwetuli tetuvaamu nga byali 216 so bijja bibeerawo so kati buli lwolabanga candidate gundi ekibiina gundi kati bwe kifunamu obutakkaanya bwe tandika okunoonya buno obutakkaanya ddala banyiivu oba lino sanyu lya kiro naye nga emisana balaba beekalakaasa kisawo vuga so kakati ebyo ebibiina nze bwe mbitunuulira mbiraba biri bwe bityo mu bibiina by'obufuzi njagala abantu baffe mu kitegeere tulinamu abantu ng'ate baganzi era nga bw'ajja n'akugamba nti okolera President Museveni ensi yonna ekkiriza naye ate ekyamazima nga ye yennyini akolera President Museveni mu bibiina byaffe ate kati bannaffe bano omanye abedda abaakolanga amakubo gano baalinga tebaasoma nnyo nga basoma teeko baziyitanga teeko technical schools naffe tuzina ku kyaleyo tolabanga bavubuka nga tubayita abateeko naye nga bakola enguudo zeziwangadde paka kati
naye ate munnange ennaku zino abasoma diguli bo baziba binnya byazo kakati bo kakati bo bwe buzibu bwe tulina nti ensi twandibuloozeza nti egenda ekula naye ate tugenda okulaba nga mu kugezaako okula ate tudda mabega. Naye kasita otuuse baga better late than never. Amiina. Era sebo wootuukidde ndi wano tuli mu kwewunaganyaamu. Ensi ogiraba otya? Ensi yetaaga kwegendereza. Ogitunuulira mulimu sectors ezitambula. Omanyi abantu abamu tebamanyi prosperity kyeki. Twabadde twogeraawo ne mukyala wange nangamba naye okimanyi nti bazadde bo bonna baali basomesa tiye ne muganda era nze mu famire yange nze sisomesezza nze lawyers nze ka nze mbuna byabufuzi nze ka naye bo ba professor abamu bali Makerere abamu bali Luddawa nangamba naawe lwakuba tomanyi naye naawe oli mu kusomesa kakati gosomesa mu ngeri ndala nengamba ye prosperity kitegeeza nga mu famire mukola omulimu gumu naye mu ngeri ya njawulo. Kitaawo yajjanga ye headmaster ow'Ekinyerere ne yeesigamya akagaali ke wabweru wa staff room n'ayingira mu ssomero n'asomesa. Kakati gwe togenda genda na kagaali gw'onoonya we bana obuuza nti radio fomu ina we tupaakinga nti gwe n'oteekaawo emmotoka yo gwe ate n'otagenda mu kibiina naye n'ogenda ku muzindaalo kitegeeza gwe n'osomesa abantu bangi nnyo okusinga ye be yasomesa naye nga mwenna omulimu mukoze ki gwe n'osomeseza ku muzindaalo nga ye teyasomeseza ku muzindaalo gwe n'owandiika mu bwongo bw'abantu nga ye yawandiikanga ku blackboard kati yebeera prosperity nga bakoppa notice bakwitanga kukoppa era nsuubira nti ababeera mu mpuliriza muteekeddwa okuba nga muwandiika notice njagala obbategeeza nze ebintu bye ndi mu bbabuulira nze namala ebbanga nga mbimanya mbinoonyerezaako omanyi nze siri blogger kyokka obituwa lumuffe nze njogera ekintu nga kyekiriyo sigenda kukikyusa tosobola kuzza katambi noga wano mbidde wagamba bwoti naye laba wabyogera mbyogeredde emyaka mingi nitusobola kukazza kubanga bagamba nti kasitoba nga kyoyogera kituufu teweetaaga kikwata bukusu so if what you are speaking is the truth you don't need to cram kyekimu newe bakuzuukusa kiba kyekimu. Kanso kano kamangu njagala okanzigirewo kebweru w'eggwanga naye gwe nkwesiga mu byenfuna ne ku nsonga z'amawanga. Trump mukulembeze gwanga erya America bagenda kusinkanamu ne Putin mukulembeze gwanga erya Russia liwali otusomesa ko bukyankalano bwaga amawanga ate bwe butukosa wano nga ffe lubuli awo tuba tulowooza nti bikwata kubali bokka bokka kakati ku Lwokutaano bagenda kubanga batuulamu basinkanemuko. Trump yajja yewagagamba olutalo lwa Ukraine lugenda kukoma mu nnaku ne lugenda mu myezi kati lunaatera kuyingira mwaka. One ffe tukimanyi Trump okusinziira ku bigambo byayogera agamba nti Putin bw'agaana okukomya olutalo etabbu mawanga gasuubula ne Trump bwe gatuuse ebyenfuna byago mu America ebyamaguzi ng'abyongerako emisolo. Kati kino nabadde ntunatunako kuba emikutu egirala BBC nga bagamba nti kino kiyinza okuba ekyobulabe ennyo ku byenfuna by'amawanga. Era ngamba kansoni ayinza okunyambako okutagululirako ku bannayuganda ebintu bino tubirabanga ebiri ewala wansigira bulungi ekifaananyi ky'e Tanzania bwe kiyinza okukosa ebyenfuna byaffe naye nga nali sigaziye mu kutuukaawo. Kanso Trump tagenze kufuuka kintu kya bulabe eri ate amawanga n'ensi. Kakati ekisookera ddala abantu baffe kyenjagala nabo bategeere nti kwata ensi bbiri China ne Russia oziteeke wano kati ezo ensi ebbiri bw'ozikwata okwate ensi endala tuzibalenga nazo bbiri European Union ne America nazo zizze ku ludda luno okole minzaani otuuzeeko Bungereza eyo nayo nakyo alayi naye olwaleero waliwo ekintu ekigenda kitegekebwa kyetwandiise the new world order. Russia ekigezaako ne China naye nga bakikozesa bwegendereza ekiyinza
okuvaamu kisobola okufuuka olutalo lwa sematalo wokumeka wokusatu naye baagala kikolebwe America esigukululwe nga bwe muwulira wano mu kulonda nga waliwo candidate azenga atugamba nti omusajja agenda kati Russia ali mu kugamba nti omusajja akola ki agenda ayogera ku America obo kitegeera kati naye omusajja agenda oli fasobola tuviira mu third world war America wateekeddwa okubaawo ebiragiro Trump byajja okutuuka akole bagane bikola baleme bituukiriza kubanga ensi alagira bekikwata ku America ne bagano kikola kyovola banti kati bandi badde ekyamazima bali mu lutalo wakati Russia na America naye olutalo bambi kati bo bagamba kati mwebali naye teruli direct ate teruli ku territory zaabwe nti luli indirect nti America bwe beyagala okuba ku Russia ekwata buyambi nebuwa Ukraine ne Europe negattako nga ba NATO allies kati ate yo Russia bwe beyagala kuba kati ate yali ekuba nga ekuba bukubi Ukraine nga buli kye baleetayo ekikuba akati Trump kye yaleese n'ayagala kati batandika okumusasula ku buli bintu byateekayo Ukraine kyakyusamu world order kakati olwaleero Africa singa tubadde tutegeera waliwo akaana akatoke nalabye nga kagamba nti temusabiranga Africa musabire Bafirika stop praying for Africa, pray for Africans mukubanga yo Africa yafuna debyayo nga bagitonda ebiyitirivu nefuna nerinnya erya Alkebulani kati ko bambi muntegera yako kalowooza nti erinnya nero bali ava mu oluddawa tulyebaze eritegeeza Garden of Eden kubanga lyerinnya ettuufu eri Africa naye nga kye tutegeeza nti twafuna buli kintu kyonna ekiri mu ttaka ne kungulu nga kitumala okukulembera ensi yonna so Africa yo teyeetaaga kusabira ebyo yabifuna abeetaaga okusabira be Bafirika abatamanyi bikozesa kufuga time yaffe ey'okufuga ebadde etuuse ebadde etuuse nga Africa yuzi wano bwe twali kakati bw'otunuulira otunuulira ensi nga Senegal n'otunuulira ensi South Africa n'otunuulira kakati tubadde tulina models ez'okukoppa kyovolaba nti omusajja owa Libya baali balina okumujja mu nsi ng'obudde bukyali kuba yali azuukusizza practical nature of Africa Renaissance nti yali agenda kuleeta engeri ey'okuteeka mu nkola engeri ki Africa gyesobola okubeera yokka n'okwedaabulula baagala ye ne bamugjawo mangu ne balekawo aboogere obwogezi ku kirina okukolebwa nga tebakikola yali yefudde kibuuka yali atandise ng'akwata resources atandise okulengeza era nga ye mu reorganizing Africa agezaayo ku musingi gw'obwakabaka eryoka esituke kubanga ng'alina okukkiriza nti obwakabaka buba n'eddoboozi erigatta abantu obw'enjawulo zonna si obwa Buganda bwokka njogedde ekigambo kabaka naye nga ntegeeza obukulembeze bw'ennono ye bwe yali asinziddeko ng'amanyi nti bwe buba n'amaloboozi galagira abantu ne bakola gye bayita labor market ne bakola gye bayita production economy ne harmonizing production relations ne bakola kati ye yali agenda kuleeta Africa okwegatta okwa ddala ne bamugjawo ne bazzaawo bano abakola speeches ennungi ezoogera ku kwegatta naye nga bamanyi tekiyinza kusoboka mu nteekateeka yaabwe gye bakolamu era bwe bazikola emyezi 3 ogenda okulaba nga Tanzania eyisizza ng'etaddewo ekirala ebyo byonna be babizannya olwaleero waliwo scramble oba okulwanira Congo wakati wa China na America nga ebyali mu gyenkaaga biri byaleeta ne Katanga simanyani ekyo kakati naye nga ensi ze batunuulidde nga ze bayita ensi ez'omugaso mu nsonga eno bombi batunuulidde Uganda ne Rwanda bw'oba oyagala Congo si gy'olaga okolagana na zino okulaba ekyokukola era lumu nali ngamba abantu nti mugenda kufuna ekizibu
kakati Uganda bagikiriza okubeera with an relevant degree of impunity. President wa Uganda kati ne bwasimbawo abantu 10 n'abakuba amasasi ali okay. Era kana akalulu akajja agenda kukirizibwa okukola byayagala kuba America tejja mukwatako. Eyo si ye priority kati. Okumala emyaka emeka? Totawanyono kutusumbuwa eri. Priority bano kukuuma ddembe bali ba accessinge oba bafune ebyamaguzi bye beetaaga beyongere maaso kubitwala ebiri mu Congo. So nolwekyo kanso azye obwaka buno kubanga awotuse wensinga okwagalira ddala kubanga kyeka tetugenda kudda mukola ku mmeri emmeri emumbasa tegenda kudda ebintu ebitambula ku mutendera gw'ensi yonna nga tulabanga ebiri wala tubinyumya mu mboozi basse ba make up and taking on side nze ndi mu Russia nze ndi mu Ukraine nze ndi mu America naye nga tumanyi impact oba bitukosa bitya oba tubifunamu tutya wano bwe tuli bitukoseza ddala era wano dokita bwatugambidde nti abayina essuubi ly'emmeri gye baleeta lulye Mombasa mu kalulu ka 221 temutawaana abasajja kirabika nga akakati Uganda bajiwadde gwa kubakuumanga bo bwe basoggola ebimmonde gyabwe Congo na kubafukirira nga bagenda okulya e Congo priority ya government ya America eriko yeyo yokka it is related to Congo minerals omanyi e Congo eyo waliwo ka mineral ke bayita lithium abatulaba mwenna buli muntu ayina essimu Android oba smartphone tewali simu ekolebwa nga tekaliimu naye ate kasimibwa Congo kekamu ku buntundo obusinga okuba obw'omulembe obw'omugaso mu nsi yonna so nolwekyo Congo kati yetaala lya Africa era ensi zirwana kufuna bintu byonna Congo kakati Uganda ne Rwanda beba automatic and natural allies abayina okolaganibwa nabo bino sekeri byali yewanambu diru yakoze matabuta nti abamuvuganya bali baga nti yatunze Congo yajiziza mu nfuga y'amatwale era ganti yajiziza taina era kati ye agenda nga mujulizi nga bwe tuba nga tukola endagaano nga Arafat agenda kuguza mbidde ettaka nene tugamba nti baleteyo Johnson ajulire ye abadde mwa bujulizi nti tebakolanga taliibwo ye katalinga wa kibanja alaba bulabi film bamunyumiza binyumize kubanga ekyamazima takyayina kyayinza kusalirawo naddala ekitundu ekyo ekya Eastern Congo atayina buyinza bukisalawo ndowooza si agenda okuba asoose naye akkirize nti nekiganye nga balabwe kyabalema kati alambuleyo ate ye kimulemye bubi kuba bo bali balambulangayo ye kinaatera n'okufuna sente yakyo gye kikozesa kuba kati sente za Uganda ne Rwanda ne dola zikolayo nnyo okusinga eza Congo Priambo changu nyo kujja Uganda ng'ova mu Eastern Congo ndani ogenda eri mu Kinshasa olaba Congo eyo bagikola olina n'ekitundu kyo ne Uganda ekyakiyina wano bayitawo ebbukwo olina ekitundu tosobola kugendayo bulungi kyangu nnyo okugendayo ng'oyise Kenya kusinga ng'ovudde Kampala straight n'ogendayo naffe tukyakayina ako tekannakolebwa balonda balonda batya kakati bo kati balinga bola bakalamojja kati kalamojja eyo abantu bagamba kalamojja bonna ba NRM era kasito wangula akamyufu ng'owangudde niti bayinayo mukulembeze gwe bamanyi mulala okujjako President Museveni toyina bw'otuukayo tebabimanyi era bw'oteekawo ebifaananyi bw'ojjako chifu waabwe n'oteekawo President Museveni abakulembeze abalala tebabamanyi babanga balaba firimu era nobagaa ndi balina gye bazze bali ku byaki ebyo kubina ebya Museveni kakati bo balowooza obululu bwani balowooza nti omuntu ekiseera ekituuka nga kyakulonda alina kuba Museveni yaliko so tukyayina kubanga tebakulakulanya tukyayina obuzibu bunene okulaba nga eggwanga lyonna litunuulirwa kyekimu naye yo Kalamujja yasuulibwa dda edda nga n'okuwaŋŋangusa ng'olina omusango guzizza abazungu bakuwaŋŋangusa nga bakutwala Kalamujja obonerera nga balinga abakukasusembu kati mu nsi y'ebweru kati so Kalamujja nayo yalekebwa ebweru njagala ko nga tujjako kya misolo gino Trump gyabigika amawanga gino kakati Trump naffe nawuli alina gye tuteekako akati okuteeka omusolo ku kintu abantu baffe abatuuliza njagala mutegeere kiba
oyina byogenderedde. Ekisooka oyagala kukuŋŋaanya nsimbi kwongera ku ssente za ggwanga. Trump yagenza okujja mu omanyi bw'ogenda America eno bw'ogiraba ku CNN ne TV endala osobola okulowooza nti okukulaakulana kweriko kwokka infrastructure development gye njagala okwogerako nti kuyitirivu. Naye bw'ogenda e Japan n'ogenda e China otuuka ekiseera n'ogamba naye America eri kuki? Seriously? America, Bungereza, those are all old economies. Our dream country fena gye tugamba nti wengenda bikadde. Ekintu ekyo kyogedde kanso. Waliwo munnamawulire ndowooza ali ku Fox ne bamugoba. Carson Tuka omuba mumanyi omuvubu omwami oyo afolowingibwa nnyo yayogera ekyo naga nti America kifuuse kyalo kugana amawanga. Kati ne tulowooza nti kyeka nnuguye olw'okuba ntakwatagana bulungi na gavumenti yaliko eyaba Biden. Kyalo infrastructure kiri wansi nnyo. China eyina enguudo nga balina kilometers nga 10 nga neziyita wansi wa nnyanja. Gwe nga bw'oba oyitayo tomanyi nti eyo nnyanja. Balina enguudo nga ziyita mu bo China ekibakozesa flyover just kukuuma altitude ya luguudo. Naye bo bayita mu lusozi ne bayita mu nnyanja ng'enguudo ziyita mu natural nga tomanyi na kumanya oba eno nnyanja oba luno lusozi. Ekibawalanya ndowooza abasajja bubatamye buli ku speed. Singa architecture development oba infrastructure plan eya Bungereza gye yatandika nayo kubanga Bungereza yeeyina ze bayita underground trains bupikadire bwani zizonna nazo bw'obeerayo babanga abaali bakoze ensi ya wansi underground nti bayina trails ezi connecting interconnectivity nga naye eri wansi wansi wa surface e Bungereza tano yadda nnyo naye nga y'amaanyi. Singa bagenda mu maaso ne planning eyo kubanga Bungereza ne Uganda zenkana obunene. Singa bagenda mu maaso ne plan eyo. Kanso oli serious? Ndi serious. Awe basinziranga ne batu ne bawambe ekyo nani bawa ne mu 1962 Uganda ebyenfuna bya Uganda byali bikulira kumu ku speed yemu n'ebyenfuna bya Bungereza. Twalinanga kye bayita agricultural zoning nga tumanyi bulungi nti mu Uganda tobacco ava West Nile era ng'oli bwakutuma tobacco loole zonna zitambula zigenda ludawa mu West Nile dairy farming nga yagenda mu West kole coffee nga okwata wano Buganda ne Bugisu nga we wali coffee amatooke wano mu Buganda. Kati olunaku olwaleero toyina kintu kye bakutuma mu kizoning n'omanya nti loolo gisindika wakakati bw'olaba NADS nayo kye yajja kye yakola ng'ejja ku kyalo n'ebayiikira kuno kuliko ennyumba mmeka buli nnyumba n'egiwa akabuzi. Kakati buli nnyumba we bagiwa akabuzi oteeseteesa ani anaaguza ani. Kitegeeza nammwe mukoze kutetenkanya gye bayita subsistence economy nti buli muntu alunde kyanaalya. Totandise muntu kulunda ekinaamufuula omulunzi. Temukozeewo indigenous basic clusters ez'okugamba nti kati Arafat bamuwadde embuzi n'embidde bamuwadde embuzi naye waliwo Johnson ye bamuwadde embuzi 8 ne ssente zize ku district za kyuma kyaki kya nyama ya mbuzi ekizifuula tinid beef. Oba kitegeeza kitegeeza nti mbidde ne Arafat we balunda bajja kubanga beebongera okwongeza ennyama ono gy'atawezezza okusaavinga ekyuma. Mu Uganda ebyo tebiriiyo. N'omulunzi ow'okuntikko mu Uganda ow'ente era naye aleeta ente ye ng'eriko n'amayembe mu Kampala. Kakati ne tutandika ate okuvunaana KCCA mbwe ebintu byayiwa ekitezi bijjudde naye nga n'omukulembeze w'eggwanga yennyini aleeta ente nga ziriko amayembe. So nga zandivudde nga ku faamu ye nga zo tinid beef. Ne tumanya nti wavuddeyo ennyama wavuddeyo amasavu gakoze kimbo amayembe gakoze bino amaliba gavuddeyo ngangatto zisaasanye mu kibuga naye tewali naye agala nnyo okwadinga valiyo yekennyini. So kakati wateekeddwa okubaawo omuntu alaga example naye teriiyo munnayuganda gwe bakwatidde ssente ne bagamba nti eno regioni yo twagala ekole bino ssente zizi ne zigenda obitandika.
kakati ate amawanga g'ebweru nga Europe ati ogenda okulaba nga Italy yo yeetadde ssente kati mu mmwanyi e Uganda direct nti olw'okuba baagaana bino president bye yali agamba nti value addition kakati ffe kye twagala tetujja kuddamu kutunda coffee waffe nga tutunda beans babitwala ne babizza ne babituseera tugenda kutandika nga ffe tumutwala nga cappuccino atuuka Italy nga cappuccino ne bamugamba nti baabiganye Finland Italy eruddawo bagamba nti quality yaffe tesoboka wabula bo kye bagenda okukola bajja twongerako akasente katono bajja twongerako ku muwendo gwe babadde bagula kati ate boka baleete ebyuma byabwe byennyini ne ssente bakolere wano naye ate omubbi wa wano era nezo mu budget yazibba wadde nga ate zaze direct so ebyo saagala genda eyo si ye topic naye njagala okulaga nti omwana omuto oli eyagambye nti temukaabira Africa eyina ebyayo mukabire Bafirika be bali mu bikulaakulanya Africa efuuke super power so entalo ziri tubadde tujja kufunamu nga bwe twali tulina okufuna ne mu COVID-19 nga Africa yennyini etandikawo homegrown oba organic economic processes ezaffe ezisobola okulaakulanya n'okukyusa ebintu byaffe twajamu nga Covidex akati njagala okutegeeza Africa obuzibu bwe tukyayina owa Magora tukyamulinze mukulu Magora omanyi ono Kawanda gundi eyakola gundi ine eddwaliro lyali mu kukola laboratory yawo mera bidinange naye ali kujagenda nakola laboratory kukola amadagala ag'enjawulo naye mukyala Musenero naye akyayina mese bazitumye bazatuuka wazulira mu Uganda muno abantu bonna bazaalibwa bayinginiya basawo baki naye ensomesa yaffe yeyatta abantu gwe tokolangako ku motoka ya kigogo bulungi nnyo nesala empira mu sapatu ebyo wabikolanga ng'okozesa materials eziriwo kati bwe wakula n'oba ng'osobola okugula ebyuma eyaggano zikola ki wabulira omwo makopolo n'olaba omuntu ng'agamba mbu amwe historian n'omutunulya n'omusekerera era nze saasoma history nze mwesomesa nsoma bisome gwoyinza otokuŋŋamba olina diguli mu lugambo nange nenkutendereza bw'okwogera ku byaliwo so what tukubye nnyo kanso teweetaaga kusomesa ebyo naye baatubuza batutunuza butunuze nti nze sikola professional course kakati okola ki byokola mbuki kakati oba ne baabuzaabuza Uganda ne bakamala bw'obanga tokola professional course gwe kyokola kiki okitwalewa era okikolera ki n'okiweerayo ne ssente ofu nti ki because bakutendesa ekisooka mu ntendeka embi nti osome bw'ona amala okusoma ofune omulimu kakati bw'otagufuna wandibadde gwe byosomye osobola obikolamu omulimu kakati ebyafaayo bya Europe gw'ogenda bikolamu mulimu ki toyinza na bisinga banyini byo bennyini so n'olwekyo ebyenfuna by'eggwanga ate kati ntandise okusiima kuba kalikulamu egenda ekyuka kati ekyuseemu kakati olwaleero omwana ava wano ng'ate ekintu kyagenda okukola mu ssente kiri eki ate kugenda mu Middle East akolera emyaka 2 aleeteyo ku ssente gwe bayita kadama abantu abamu balowooza nti kivumo oba kyakujerega no kadama kiva mu kigambo kya Luwalabu kadimati kitegeeza omukozi ewaaka so si kyakuvuma si kyakujoga it is not derogatory no kigambo kiri descriptive kinyonyola omuntu omulimu gwakola kati bano abaana batwala ekisooka bagenda ne babatendeka abamu ne bamanya babayita ba baristas ne bamanya engeri gye bakola kofi bano ne babatendeka ebyuma okukozesa kuuka bamujja kabera maido talabangako ku kijiiko nga bakiriisa oba fooko naye ajja wano n'atendekebwa mu Kampala agenda okutuuka mu Middle East n'akomawo ng'amanyi n'okwozesa engoye ebyuma kati that is skilling eyo skill abaana ba Uganda gye bajja bafuna nga bwe bakomawo esobola bulungi kati okufeedinga into an industrialized Uganda ejja so buli mwana asobola okukola kati mu restaurant za wano ng'amaze eggwanga lya Uganda lyandibadde litunuulira tusobola kutya okuteeka ssente
mu food economy mu Uganda. Ngabe nakugamba wano nti toyinza kubana foreign direct investment Uganda egamba ndi kwe kuleeta omusiga nsimbi aveebweru atege sente wano era n'olwekyo ensi ekulaakulane. It is okay. Naye waliwo areas mwe tutasuubira ggwanga kuteeka mugwira sente. Esooka food sector. Mu area ey'emmere teosuubira kuteekamu mu Pakistani. Olwenso yonoonye. Foreign direct investment should not apply in an area where a country is running its food sector. South Africa da waliyo kibaita ki Massmart abatuuliriza tulina ebiduuka eby'amaanyi nga kati nga wano betulina babita game ani eri waliyo ki Massmart kati waliwo Walmart international company ngeyagala kukigula Massmart eri South Africa naye kiri kikola ku mmere miyembe bikibi kimatoke abantu ne beekalakaasa tetuyinza kukkiriza mugwira kuteeka sente mu food sector ya South Africa utumaze tetulina kyekisigaza ebagaana ekyokubiri ensi bwebanga and it has a direct access to a foreign market mu area eyo tokkirizaamu mugwire era kuteekamu nsimbi government eyina kugikwata ekole kye bayita establishment of an indigenous base economy oteekamu sente nga z'abannansi be balina okukola bizinesi zaamu bahaamu bakirumira babasajja balaba bwe batyo bowe sente bo bakole ebintu ebigwa mu area eyo etya America bwekola akatale ak'okuyamba Africa okay ak'okugulirawo Africa egule etunde ebintu byayo mu America ku mitendera emisaamusaamu gye bayita African Growth and Opportunity Law yakolebwa act eyo yaggulawo akatale nti ojja kuddira pambawo wuuyo nti okola amasaati nti America ekuguliddewo jangu otunde kasita obanga ojja mu kiti ekya quality ekkirizibwa mu America ebbeeyi omusolo bakukendeezaako gwe tolinga Pakistani kuba Pakistani eweebwa okutunda mu America ng'eyita mu kwota naye nayo jjukira eyina ekola amasaati kati ate Uganda ensobi gye yakola neddira ate omu Pakistani neemuleeta wano zimwe mu mitaani kananasi biki ebyo kananathani ate neemukwasa ate akolere wano amasaati ate agatunde mu America where we have a direct access to a foreign market kati kwota ze Pakistani ezaali zeggala yaziggulirawo wano era amasaati baleetanga bulesi nga basaako bupande nga gagenda mu America nga siga Uganda si yegakoze kakati kitegeeza Uganda mu kifo ky'okufuuka stop over eya development efuuka round about baweterawo buwetezi afunamu yayuza ne batwala ne bakulaakulanya Pakistani so n'olwekyo ensi eyina okubanga neteefuteefu okubanga emanya bwekwata ebyenfuna byayo awo Uganda etandika okukola embalirira y'ebyenfuna gye bayita GNP as opposed to GDP. Okay, katukwatiremu awo kanso kati tugenda kudda bwe tukomawo era still kanso naku bbiri abantu abaagala okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga bayingidde ensanvu n'omusobyo abato abakulu ekkomo ku bisanja atandise okulaba effect yalyo ayinza okuba nga nnungi eri positive oba negative ndabyeko omwana myaka 2 asoma ku KIU agabye agala kwesimba omwana wa bwala sikamuwadde akange kati buli omu anti abeera ne interest so ekyo bwe tukivaako tujaweereza n'obubaka Desire Luzinda munange lwaleero ayanjuddwa mu butongole bidwa nno baali bampita naye singa wajimpaka